ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebetu batukikuba idono oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings idono follow like ene waffe Uganda Sunday Becky nina chemboza nze silent listener era okuteesa okwange kutono naye wembeera nyumirwa nnyo program zo n'abateesa mbagala nnyo ku mulundi guno kiri kunze mulinga mbuuza nti naye ddala famire mwe tujja abakazi mwagala ki era mwagala ffe abasajja oba bakoddomi bammwe tubayise tutya mukyala Becky awo lwatuuka nawasa mu famire bafunyi balina ku Sente naye nange nali nkozeewo obwange nga siri bubi kubanga we nafunira muwala waabwe nalina kabeeka eri kange akafumba keksi kaakati mu kiseera nga tunaatera okugenda okwanjula omuwala yaŋŋamba nti bwe tumaliriza okwanjula agenda kusaba kitaawo atuweeyo ku Sente twongere mu ka bizinensi ne mugamba kutuwola buwozi so si kutuwa kubanga nja kukola nzizeeyo taata azaala mukyala wange yatuwola Sente $1,500,000 nafuba okulaba nti nkola nnyo Sente ezo tuzizzeeyo zaali za kuwandiika era nawandiika wansi ne nakusomwezi nzijjukira Sente za taata twazizzaayo ekyaddamu yatuwola $1,10,000 nazo nenkola nnyo nenzizzaayo olwo bizinensi egaziwa bizinensi neyeeyongera okugaziwa naddamu n'atuwoleera $1,10,000 era nenzikwata nenzizzaayo bizinensi neegaziwa neŋŋamba mukyala wange kati tetuddamu kwewola ki Sente kuva mu bazadde nga bw'omanyi nti Sente mugenyi leero ebaawo enkya neegenda famire ya mukyala wange Sente zaakeewa ne batandika okuba nti kati bazikimeno wange kifaalina mu buzibu wadde ne manya nti nze ng'omukoddomi nina okuwaayokko naye jjukira ezaabwe baazimpanga nenzizzaayo mukyala Becky kati nafuuka lusuku omanyi olusuku nga mulimu n'okuyomba n'ebigambo ebisongovu n'omukyala okutuuka okunoba emirundi gyonna ng'agamba nti bizinensi gye weewaaniramu kitange ye yagiteekamu Sente bizinensi ekwewaanya kitange ye yakuwa Sente bizinensi ekola bweti taata wange ye yagiteekamu omukono tewalina mukisa ye mukyala wange bw'atyo bw'abiŋŋamba Becky binnuma naye muli neebuuza famire ya mukyala wange eyagala ki ddala baagala mbakwate ntya nze Sente zaabwe baazimpolanga nenzizzaayo era tebamanja wadde 10 naye mukyala wange akuba emmeeza n'alinnyako ne ku ntebe n'anjogerera ebisongovu bingi muzaddemu abaana tuli bafumbo bampeta era kati ogusembyeyo taata yansabye $7,000,000 amazima ga Katonda mugulu sirina we nsobola kuzijja kuzimuwa buwi sina kuzimuwola olwamugambye ekyo yasindise muwala we n'alyoka nyombesa n'aŋŋamba ebigambo ebiruma nga bwe nali obubi bwe yannyamba okunfumbirwa kitange nampa omukisa singa tezaali Sente za kitaawe bizinensi teyandibaddewo mukwano Becky abasajja naffe tuguma newankubadde mutugamba tutulugunya abakazi naye bye tuyita mu byebingi kati nga mmweyo muli bangi famire eno ngikolere ki mumpe ku magezi kubanga binnemesezza engeri gye nsobola okubikwasaamu ndi musajja musirise ate ndi muliza wa biiti nnyo newankubadde siteesa ku luno kiri wange ebiseera ebimu mpuliriza by'abalala naye leero biri wa Sunday nansanyuka maama ng'otuusizaayo obulumi bwange eri abawuliriza abo Mukama abampeera omukisa ebyo mubiwulidde eno ya Beat FM ekintabuli ky'omuziki kankomewo gimu Sunday yeebuuza tinaye ddala famire mwe tuwasa abakyala oba gye tubajja mwagala ki era mwagala tubakwate tutya tubayise tutya bw'oba wannyambako mu kusooka nenvayo nenkulaakulana kati ate lwaki onfuula olusuku kiki ennyo ate lwaki bwe ziba zimbuze muteekawo okunnangira ebigambo ffe twakuyamba twakusanga oli munaku wowe Sunday asaba ku magezi gammwe nze Rebecca Jingo Wange Becky gwe kisheeka sangati waba yawasa kika kyonna nti kyonna kika ino kirabirira tetuganye kale yabawolanga Sente bamuwolanga muganda waffe Sunday ampereza message eno kanji kusomere agambe Becky nebaliza abawuliriza nti beebale nnyo
ebiseera ebisinga tubeerayo eno ne tulowooza nti twemalirira naye kiba kizibu ate nga n'abafamire mwe tuva nabo bayinza okuteesa nga bye bateesa tebifaanagana na bye muŋŋambye wabula ebyammwe birimu amakulu ennyo neeyanzizza okumanya neeyanzizza nnyo kirabika n'ebigambo byammwe bituuse mu famire ya mukyala wange kubanga mulamu wange ankubidde nga ŋŋamba nteekeko BTFM mpulirize ebiriko nti ye network mutawaanya nnyo ebimu tabiwulira naye ng'agamba nti ebiriko bifaanagana n'ebyange bw'atyo bwansabye awo Becky nenkwebaliza ddala kubanga bye mwogedde byonna ndowooza binaatuukira ddala eri taata ne maama abanzaalira omukyala osanga banaakyusaamu ku nnyigiriza gye bannyigirizaamu bo bambe badde basusse amazima neeyanzizza nnyo neeyanzeege mukama abampera omukisa kwendi mpuliriza bambi temulekeraawo sande tunaabeera ku ggwe kale ffe tukyeyongera mu maaso okulabika nti muganda waffe tumugamba ebigambo eby'enjawulo tumuluŋŋamya tumutereeza n'ebirala bingi mukwano nga bwe tunaaba tusobodde Kasozi Henry Butolo bako kyongamba Becky webale kuweereza Tale. Henry Kasozi Butolo Kamengo Sentebe esebo ne mukyala Becky nze ngamba bwe nti oyo mwami yatuule uwe asirike ye kyawulira nti asobola kibakolere kubanga nze nsuubira era n'abatazi bawadde tebagenda kujyamu kubamba okwo ate Becky ebyobufumbo byo bwe bibeera bwe bityo omu ku babiri alina okubeera omusiru kati ye mwami abeera omusiru asirike kyalina kyasobola akibawe kyatasobola akireke Henry Kasozi Butolo Kamengo Sentebe neeyanzizza nnyo neeyanzege omulungi wange Amejingo Wange taata bale kuweereza wabali kunkubirako lebode gade fades mazinga ndeje kuzanta iye taata Amejingo ogera noleeta omulamwa ekyamazima ekirungi kye watugamba tekukwata ku muntu omwoyo abaagulesi iye sebo bikwata ku bantu bangi kituufu abaganda bagamba ndi erwaniro ebuko efuuka ejjembe esebo naye ndowooza kati yavaawo omwami yennyini oyo omulenzi ye yennyini yeesaasire kyaba tasobodde talwanira buko bw'aba talina tabawa kuba yakola ensobi mu ntandikwa najja ssente ku buko ziteeka mu bizinensi ye kati mu ekyo kibe ekyokuyiga ku balala ne bw'oba toyina waakiri lyalooni ewalala naye nga togenze ku buko beera bulungi neeyanzizza nnyo taata okuluŋŋamya nkwagala nnyo okubuulira nkwagala nnyo kubanga mubuulira baana ba maama muwaya Becky bale kuweereza naye kyengenda ogamba Sande nti ekituufu kyo kiri nti ssente zakutuusaawo wooli zaali za famire eri newankubadde wazizangayo naye nze kyengenda okugamba nti taata bwajja nagamba nga bweyagala tuweeyo obukadde 7 ng'olinawo akamu k'oba omuwa kuba gwe nagamba 7 nawe nokwata 7 ojja kufundikira okalidde jjukira bo tebazza ate n'ekirala bwe bajja nti n'oba oziina ne bakusaba tobawo oluusi bagambe siina olunavaamu nga bakuvaako onomuwaye najemba kansala 2 neeyanzizza mukwano sorry taata w'abaana hello sebo Wange esebo ono Sande kyalaani ebatuusa esebo puliza bulungi kakati omwami ekyala akola esente ennyini yazeekolera yabadde azeekwatira akole ekitundu kyewekedde omutima gwe ng'abanga talina sente oba emiliyoni 7 akamu banaakagana yoko abadde ayagala 7 abeerekereze Sande kyalaani ebatu neeyanzizza nnyo mukwano gange yo bwati watutegeezezza mukwano Becky gye baliko mukwano kale maama akati amagezi gempa omwami oyo omukyalo oyo alayi kati yawasa mukwano gwe kubanga tosobola kuŋŋamba nti mwalina ka bizinensi nga katonotono n'ogenda ewammwe sayidi yo y'omukyala ne babawa ssente ne bakuwola ssente omwami n'azikola nga bw'azizaayo tebalina 11 kye baamuwa nti kyabwere kati kulasiti bo bayabise ate bo baagala babwezaabwe lwaki nabo tebabawola bwozi nti omukyala bw'aba alemeddeko nga insistinga nti omwami alina okuweewaabwe ssente amuveeko amuleka amutunuulire ete empeta kyeki amuveeko amutunuulira n'amagezi gaye kye gakola aba tayagala dde ewaabwe basigaze empeta yaabwe n'abaana baabwe paka wanaafuna mukwano gwe manyi n'okwangu osiba empeta kuno olina kumala kwetegereza kikyosiba ye maama sigadde ndi Naalongo Jane Francis nasala ku kibulooka katale neeyanzizza nnyo munange Naalongo Jane Francis omulungi Hello Wange munange webale kuweereza maaso malungi webale kunkubirako maama
ono mama wire kiwatule ye mama wire naye nkubulira omwami okyaba akola agambe mukazi we nti okubawola abawola naye balina okuziza kubanga naye bamuwolanga n'aziza wewabawola okusooka ne bataza walisinye tewali kuddamu kwogera webale kuweereza nnyabo neyanziza nnyo munnange Beki bwebale kuweereza omukyalo yayimirire wakati wa taata ne taata w'abaana be nga mwenkanya taata bamuwole asasule kuba n'oli bamuwolanga n'asasula omukyala bw'aba alaba ng'aswala yeewole ku mwami we taata we ye yeefuule nti amuwadde amala asasule bbaawe ssebo weerowooze nga ggwe obawa buwi naye nga sikusalira nga ggwe bawe buwi naye nga sikukusalirawo n'amateeka gaabwe Beki abayimbi bamala kubiraba ne babiyimba tukubira akayimba kawalukaga bizibu famire njaka noonyanka bakubire Wange Namide Wange tata webale kutuweereza bulungi bali kunkubirako munnange babali Moses niwala ngula busujju yesebo nze nomuvuka munnange Sande mugamba ntya etata tikati mukazi wo kasa kuvaamu kitegeeza kati mukyala otakyajjukira nti mwewolanga bwewoza ate ne muzaayo ki nemuzaayo kyolina okumanya kati obwesigwe kwesiga kati kyonna kati mbegawo kati kyolina okukola mu ekyo famire bwoba okyajagala kwata bizinesi gye bamanyi gye weewolanga ssente ng'ossaamu eyo genda ng'ogijjamu ssente mpolampola n'omukyala tamanyi nga gwe bw'okola ebirala ebbali bw'ogenda obikola omukyala byatakola ki byatamanyi eno bizinesi ebeere ng'evuddewo naye nga gwe olina ebikola ki ebitambula nze ndaba famire eno ojja kuba ogyebalamye mami nze mbabali Moses tukwagala nnyo engugula busujju oli mugezi Wange munnange masima nungi wetuweereza esebo ono omusala senfuno esetaluweero esebo mama ye muwa amagezi nga mugamba nti nno ye just ye akwate essente z'abawanga omutima gwe bweguwulira kabakuteyo kabasode kababawa andi ebyokumulangira bamugamba mujaspise muwa amagezi mugamba nti nno asirike busirisi kubanga munaye asirika teyejjusa ate n'ebigambo tebimenya magumba akole komutima gwe mugamba atasirike bajja kumuvaako birowooza biteeke ku bizinesi ye okuseesa kwange neyanziza nnyo musawo Senfuma eruweero omulungi Beki webale tuweereza webali kunkubirako mukyalo sabula ebakka naye bannaye kati ate akinaavaamu nga bagamba bannange omwana waffe adibidde ku lujja kakati nze amagezi gempa omwami afune amugyamu kuba kati oyo takyamugyamu n'omuwala oyo agende bambi anoonye omugagga tulabe bambi omugagga oyo gwagenda okufuna oba anaalisafa okuva January paka December ng'awaayo miliyoni 7 buli lunaku sabula ebakka batuvumaganya abawala babavumaganya sorry dear Madam Teacher webale kuweereza olaba oyo omusajja bamufula dda bank oyo mukazi waba tasobola kukola n'alabirira kitaawe agenda amenyekeko naye alabe we zimenya wadde tuganye bamuwanga ssente ezikola bizinesi naye naye agenda azikole alabe we zimenya asobole olabirira kitaawe kubanga olaba ako kaba kamanyiiro ate waddamu linnya waggulu ku mmeeza amukube nalumansi wini wano ennakawa neyanziza nnyo mukano nalumansi wini ennakawa agambe bwaddamu okukumanyira nalinnya ku mmeeza mukube magulu toyomba magulu Beki Wange mwana wange oyo abonyebonye alabye nnyo naye baganda tugamba nti kirwanira obuko nze ndowooza akole ekintu kimu kiribwa abuuze mukyala we oba tasezaala we nti taata kiki kyosobola okukola akwate ssente oba miliyoni 7 oba 10 azibawi bakole ekyo naye newanaba nga tazibawadde tagenda kufuna mirembe kiwulira ate ekirala mukazi we ngeri gyamuteekako ne force oyo omukazi anza n'okuwa obutwa kubanga abakazi obola bagonda majja iba ne bakazi ayinza okusuubiza ensi n'eggulu nti kugaye bw'otwala nze oba omaze ng'omukazi mugonvu muzibu naye olumala omuleeta bw'oti kati neyegattako mu abakola ensobi mbu n'omuteekako natti ng'omukazi afuuka ensolo mukazi alenga kuboggola naye kati otagenda kukuweeza kati nze toyinza kuŋŋamba ssente zange zentuulira essaawa 14 mpuliriza pulogulamu ya biiti okuva esooka paka essaawa 3 y'abakadima weesembayo bavaako nange nyinyuka oŋŋambe ndi nkwale bukwa ssente nkuwe tekisoboka
bagambe sente oba wola mpole oba manya oba sente zibawenga bazikolamu ekyo kinaabayamba obate otandika obeesalirako ddala mpulira ebyo ebyange neyanziza nnyo mwannyinaze magulu Robert ng'ali Abdabi omwe essaawa eno Sunday ye avuddeyo nga ye naye nammwe gye muli abalala musirikiddeyo babatwala kaguddeyo babatwala keewoze naye munange mu birowoozo bye batuwa ate mwe tutwala ki kye tusobola okukola nga tetukoze lutalo mulamu wange Madam Becky we bali kutuweereza mukwano nze kyenjagala ogamba mwannyinaze oyo ye mwennyini ansa agiina nga ye ey'okweddamu era nekyokola akimanyi atya njagala atuula asiriikirire we baali baleeta pulogulaamu ey'okgenda mu bazadde okwewola ssente ani yaleeta omulamu ogwo era ani yatuukirira abazadde osobola obbajjako ssente n'ekirala kyenjagala amanye nti abazadde bangi abalina ssente ng'abaana baabwe bali mu mbeera mbi naye nga tebayinza nabbakwata ku mukono nti oba mukwate emitwalo 5 mutandike bizinesi mujja zituddiza nga tebakisobola naye abo baba basobola okukwata ssente ne bazikuwa miliyoni 10 omuntu ozikwata n'azikuwa omulundi ogutali gumu aba abaagaliza nammwe mubeere bulungi mukyala we yayogera bulungi n'abazadde ne basobola okukwata ssente ne bazibawa ekyo kyonna kyoli maanyi ga mukyala wo naye abasajja mutuuka ekiseera ne mutwefuulira tukole tupakase ne mutusasula bajja baffe tuula osiriikirira olina abakazi bameka kyekivuddeko taata wo okwefuulira bazadde bo okwefuulira n'omwana omuwala mukyala wo okwefuulira abantu bonna lwaki bakwefuulidde omulundi gumu tuula osiriikirire weetereze ggwe nga ggwe osanga omukyalo ono yayogeranga bulungi eri abazadde ne basobola obbawa ssente ezo ne muzikozesa ne muzizaayo nga temulina kye mutaddemu yadde n'ekikumi ku kusinziira enjogera mukyala wo gye yayogeranga ne bazadde be kati mukulaakulanye obeefuulira njagala osiriikirire taata waba akusaba miliyoni 7 ng'omanyi ku ssente ze wazzangayo tewamuteerangamu yadde 10 wamuwanga ezo zennyininyini ze yakuwola kwata ssente ozizzeeyo kuba ekyo kyoli maanyi ga mukyalawo maanyi ga bazadde bo bali basezaalabo nsigadde Nanyonjo Ruth e Dubai. Okay, neyanziza nnyo neyanzege olw'ebigambo ebyebirungi Nanyonjo Ruth. Hallo sebo wange bali kuweereza maama we bali kunkubirako oyisima ku paaka enkadde yayisima tubeera ano abakyala baano bonna bakuwuliriza ebbaluwa tevaawo bandabire bakutumire kaakati yayisima kibi nnyo omuntu obutajjukira gy'avudde mpulira era ekisookera ddala oyo omwami alina okumanya gy'avudde singa teyali mukyalo oyo yandibadde bw'atyo mpulira nsaba ekintu kimu bwe baba musabye ssente azibawe n'omutima gumu mu maaso ga mukyala we naye gwe osobola okukkiriza bakufuula olusuku ate gy'owajja leka naawe ate ng'obadde ozzaayo yisima naabwe kola bulungi oyinza kumanya gy'ovudde ekitegeeza naye yali wa mukisa singa baaziwa omuntu atali wa mukisa zandifudde nabo tebamunyo yisima tuleke naawe emiliyoni 7 ate nga mwe temugenda kuzizzaayo naye kati oba njogera ki nange kansirike wama muhindo busungu mami kingo webale okutuweereza naye wokoma okwesemeza abantu bebuko wokoma okufuna ebizibu nze noŋŋamba oyo munnaffe Sande bizinesi ye bwebanga eweerako asala amagezi omukazi amuwe eyiye mu bwangu oba agisalawo omu wakati oba afuna ssente n'amutandikirawo egiye kiri eriye kubanga bali bwe banaba nga balina ebintu bye baagala ndowooza tebagenda kuba nga batukire ow'omuko balina okutukira ow'omuwala waabwe anti naye agenda kuba alinawo eyiye kati amutandikirewo eyiye bwebanga batuweereza nze munakasese mu Laurent nje nakasero neyanziza nnyo neyanzege ng'owuliriza Vita FM ekitalo ky'omuziki kale Sunday winaweereza message n'agamba nti Madam Becky ssente ze baatuwolanga mukyala wange ye yazireetanga era ye yaleeta ekirowoozo ekyokufunanga ssente mu bakadde be naye buli ssente ze twazzangayo ng'oddizaamu amagoba ga miliyoni 1 ezasooka miliyoni 5 nawaayo miliyoni 6 ezaddako zaali miliyoni 10 nazaayo miliyoni 11 n'ezaasembayo miliyoni 10 nazaayo miliyoni 11 mpozi n'ekirala nti miliyoni 7 ze bansaba zaabwe balina olumbe
lwe bagenda okutegeka ate banteeka kuninga naye nga buli kiseera taata abadde akimayo 3 n'akima 2 n'akima 3 nga nzimuwa buwi ne kati mpulira nga bigenzeemu n'ebivumo n'okunangira era newankubadde kujjukira naye nga mbajjukidde bingi bye mbakoledde naye abantu balamu tebasiima beki kwendi nkyawuliriza gawuliriza bita pamechintabuli kya muziki kale singa ompeereza eddoboozi wallahi abantu bano ne bakuwulirako Monica wange omulungi wange abo abazadde batugyeko akajanja kubanga we bayambira omwana omulenzi oyo baali bayamba mwana waabwe kuba omulenzi oyo yali anoonya kiki agenda kuliisa muwala waabwe so bayamba abaana baabwe baleme kuddawo ate kunyuunyunta munnaabwe olwokubanga bamulabye ayinako waatuuse kati essaawa eno balina abaana ab'okulabirira alina okulabirira mukyala we ye bannange omuntu nga yajjirwa bannange tuyige okuyamba abantu n'omutima gumu mukama yatugamba bw'ogabana ekkono ddyo alemenga okumanya so kati bw'anaddawo ne batandika omulangira bagenda kufiirwa kubanga ne muwala waabwe asobola okufiirwa obufumbo olw'akantu akatini ennyo bwe kati banaye abazadde mweddeko bwatyo bwagambye nze nongamba bandisanyuse busanyusi ne beeyisa n'engalo mu maaso kubanga munaye abantu bangi bateereddwamu ssente tetulaba byezikoze baziridde ziweddewo kati abamu batandise n'okubba bantu mayinja balalu naye nga balamu kale n'olwekyo bandisanyuse busanyusi ng'ali bulungi kyo bakyesonyiwe bakiviireko ddala omuwala ave mukkakkamu ye n'ebbaawe bati yawulizira mu ggomba pangalira ntinda mama webale tuweereza kale munnange webale kuweereza beki ye taata omusajja oyo alina obwongo buli obutenkanika era famire eyo singa ogamba nti sente ezo baali bazimuwa buwi ayaya singa ne mu nnyumba takyasula muganda wange olaba kati ekyo just bamuwola nga buwozi naye ne kati omukazi ayagala mulinnya ku mutwe naye abagezi gemuwagali bwe gati mukyala we babanga mulinamu omwana oba abaana amulekera amaka ago abeere nga amulabirira nga omukyala ali yekka afuna amaka bwala azimba awolala muganda we tayinza malako n'oyo omukazi kasita abanga sajja oyo omukazi wakambuwala ewaka omaki ekitegeeza okudda ewaka gwe omukazi alinga mpisi ewaka ewale kweza MC Frank Kaliba era ddala gwe MC Frank Kaliba owanje munanke webale tuweereza Sande manya nti oyo si mukyalawo kati bamufunidde omusajja omulala bwe balaba ng'oyiseemu kubanga omukazi bw'aba akolegana nebba lwaki ye omukazi tayinza gamba bazadde be nti omwami tumuteeka ku puresha oba n'azanya wawo akazanya abakazi omukazi bw'aba ayagala bba naye asobola okumutetenkanyiza n'amugira ki n'amuwolereza naye basaba batya ssente bato balina bamusisa ku puresha gwe n'otamanya nti babazza mabega oba tayagala nga bamufunidde omukazi omulala gwe muleke tunula butunuzi manya nti otakyali mukyala waagenda era baagala kukuzza mabega baagala bali kufuna muko mulala kati ate gwe bamale okukwavuwaza toddamu kubawa ssente benenye tunula butunuzi buli kyeboogera baleke obanga bwe bakuwa kati biri byayita wazizzaayo kati oli kuzizo ezaabwe wazibaddiza baveeko kale sikira bebala okuweereza ono munakasanda wire emponye nze mutuufu ndaba enkolagana ku buko tebeera mbi singa mba mukanya mu byensimbi ne mu mbeera eya bulijjo naye bw'aba ayina abawe bw'aba tewali abanyonyere bannaye embeera si ya mulembe oba tewali bulungi kubanga tewali muntu abeera na ssente nga tamanyi nti zibula leero enkya ne zirabika oba luli zibula leero ne zirabika webala okuweereza sitosikira ono munakasanda wire emponye neyanziza nnyo mukwano neyanzeege owanje mukwano webale kuweereza bedwa dadi webale okuwuliza mukyala mubiri we bulindo kakati omwami oyo nze amagezi ge mmuwa iye nnyabo addire bizinensi eno agikyuse afune awalala wapanga bizinensi nga tebamanyi bonna kati aziggyemu apanga bizinensi walala wonna we batamanyi ne mukazi we waatamanyi mpulira kati bizinensi eno ejjeegwe omukyala agirabe ng'egudde ne famire ye egirabe ng'egudde abagambe nti bana sikyalina ssente bizinensi yonna mugiridde mugimazeewo naye ng'alina ewalala gye batamanyi kyabaakola ajja kubasobola neyanziza nnyo mukwano Sande ebintu ebyo biwulira munnange okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo omulungi
ono Yasine Nakiragala. Ye Yasine. Mami nkubulire. Mbulirako. Bazadde baffe abatuzaalira bakyala baffe. Tubawa nnyo ebitiibwa. Naye bw'otandika okukola bw'otyo nga bw'wali Sente. Nze wankozesanga akakalu kati nze ezange oyagala nzikuwe nga tewali kakalu. Okitegeera. Kati lwaki nze nkozesa akakalu ezange teziba Sente. Kati osobola okundeetera omutima ogutayagala muwalawo nange nembeera nga mbakyawa kuba nkozesanga akakalu ate mwe temwagala mbaweza bwereere. Kati olwo Sanda akoze atya? Sanda beesonyiwe teyawasa kika kyonna mami. Okay, beesonyiwe mwana maama tewawasa kika kyonna. Mukwano. Mami Beke bale kutuweereza. Nkale. Buterevu oba oyogera ne Masembe Sula nga ndi wano ku Yesu amala. Yesebo. Mami Beke neewuunya abantu. Obeewuunya otya? Kati famire y'omukyala bo balowooza singa ssente ezo baziwa omuntu atalina bwongo bukola ndibuzaaza mu ssente bandifunye yadde ne ku 10 essaawa eno. Babeeremu n'obwongo obulowooza bamutadde ku nninga bamuvuma nga bwe bagezesa bizinensi ye omukyala yennyini alinga atalaba kubanga omuntu ne bw'omuwa emitwalo 5 n'omugamba nti mwezi gumu njagala oginzirize waliwo omuntu atakisobola naye bamuwola n'abaddiza ssente ne bamuwola n'abaddiza ssente ate essaawa eno omukazi lwaki abeera amuvuma okutuuka ku ekyo. Mwana wa maama oyo kyenyinza okumugamba abantu abasooka abalabe bulabi naye abagambe nange ssente zanzigweddeko sikyalina yadde 10 abatunuulire butunuulizi abagambe buli kimu mu bizinesi kifa bufi alabe kye bagenda okukola naye nga enneesalako yaabwe tejja kuba nnyangu tegenda kuba nnyangu. Nsigadde nze Masembe Sula nga ndi wano ku Yesu amala. Naye nzeza Masembe wange. Mukwano. Webale kutuweereza. Webale kunkubirako. Nze wasagoda bode bombo. Sando mugamba ki? Nze kyembadde ngamba Sande. Esebo. Abantu abo kategoriya muzaala mu abaana. Ate nabali tasobola bejjako be bataata. Tebadde ngamba yes asirise. Oli wamugamba nti njagala miliyoni 7 nga taziina. Amugambe kimu siziina bavume bakole ki naye nga tanyega. Bajja mukongokako bokka bagambe omusajja ne tumukola kitanyega tajja tuwa ssente. Kubanga agamba nti emikisa gyonna yava wakitawe tetuganyi yava wakitawe teyazizaayo ate tebajja munenya olw'ensonga naye akugambye tayina omuntu wagamba nti siyina era aba tayina aba akakasa tayina ate neyambula bweyambuze ze mbadde ngamba ate teyejjusa neyanziza nnyo munange waswa wange omulungi. Lamusiza nnyo Mami Beki webala okutuweereza kakati amagezi g'empamwa nnyinaze Sande nkyasirike bamuvume byonna Mami Beki ekibimba kikka bajja tuuka bali ebigambo byabwe ate ne mukyala waalimba bazadde abaana balina okukolerera abaana baabwe Mami Beki balina okupulaningira abaana baabwe singa bakesi famire egenda kubayamba Mami Beki abantu baagala abaana baffe nga tuli balamu bw'okola ebisanyusa ennyo abantu mu nsi muno eggulu likulema akole ekisanyusa omutima gwe bwe bajja mu tuluba eri okwewola abawole naye nti kubawa abatunuulire butunuulizi Mama Jerry Kawala. Neyanziza nnyo mukwano wa Majeri Kawala. Wange. Beki webale kuweereza. Webale kunkubirako. Nze mugerwa Brian Gayaza. Iye mugerwa. Oyo omusajja kyakola nga bamuwola ssente zonna n'azibaddiza daba na ssente ndazaabongera kubanga olwedde ze bamuwola yazibaddiza ate baagala kikati tewali kye baagala yayenze Bekuwale kuweereza oyo omwami kye mugamba njagala azibikira amatu bye bamulangira bye bamwogerera byonna bimuyiteko ate tatoola 10 n'akizawuko okujjako we baba baagala abawole ate mu buwandiike ate njagala weegendereza omukazi oyo alabika asala luwenda ofune engeri gye mwawukana mugabane ebintu babiri eshamira muzzukulu w'omugenzi Kawooki ako Shamira ngavadde sikategedde wallahi Sande nze manya abantu bange balengerera wala Wange mukwano gwange Ande nze nteesa bwe nti gy'oli totawaana kubawa ssente kirungi wasooka n'olaba nti si kirungi nabo bakuwe buwi kati naye baba bawulira bazaagala beewole bwewozi nga naye wali obeewolako naye okubawa obugwe tolina buvunaanyizibwa tolina bibyo biweetaaga tolina famire yakulabirira olina kulabirira abo wa mukazi yeeyokka alina siya abo nabo batuleke bw'aba omukazi awulira nyaddeyo ewaabwe gw'otambuza obulamu obupya n'abaana bo siya tozibawa
no Prosper suje nakadru entebe olituuka ddi olaga ng'oli ku olwo lumu Wange balikuweereza tolaba bagamba nti bayuda tuyita nabo naye ate oyo asula naye kubanga ate mukazi ye mwennyini yamuliddemu olukwe siraba omukazi lwaki oba tosobola kuyimirirawo ku lwa bbaawo ku lwa famire kubanga kati ekyo kyekika ki oba tosobola kuyimirirawo naye ate oba omukamula bukamuzi omunyonyota bunyunyuzi atwale ssente ewammwe so omusajja kyemugamba tawayo wadde n'ekikumi wadde okubawola wadde okubawa obuwi kuba kati ebigambo bimaze okutuukayo babitegedde kati bigenda tabuka bwe kiba kyakwawukana baawukane n'omukyala kuba kati ali mu byanfuna omusajja bajja baagala kuzimba ze Pentagon sebo okuyita mu ye tewali muntu gwe batakwatangako ku mukono fena tutuse nga waliwo atukute ku mukono naye ate tebakomawo nti bazze tulangira bya kisiro oyo muzeeyi naye abeeremu emyaka gye yandibadde takola ekyo kubanga eri waliyo bazzukulu be banaali awo banajjangawo nga gye bayina okuliira abasajja abakulu naye nga bonna bakola ebintu ebitalina makulu bitajja mu myaka gyabwe tonyiiga maama tonyiiga onyiize nnyo olimba ate bwona onyiiga ojja kukaaba Jamila ogamba otya munange Mticha tetugaana omusajja oyo byonna byali famire ya mukyala we naye ssente yazizangayo besides omwana waabwe tebamubanja omwana waabwe yamusasula ewaabwe nasigala ate ng'abawa ssente obusente nga ye naye maama mbuuza agenda bavujjirira paka ddi naye ayina okuzimba future ye bayina abaana bayina okwekulaakulanya naye okimanyi musajja gwe nti mukyala we yaleetera bazadde be okusaba ssente ng'ababanja kubanga yabagamba omweyambulira wenna n'amanya omugamba mukyala tutuuse wano ne wano n'abagamba eri nafuna besi n'abagamba musabe ssente ayina bw'ati oyo nno takyali mukyala bayibuli egamba omukyala yensinga ewanirira omutwe gw'omusajja obutamenyeka oyo kati takyakuzimba akuzimbulula anti kale eno ya Beats FM ekintabula ky'omuziki nze Rebecca Jingo Wange mama Sifa Beki salamu alaikum wa rahmatullah nana Sifa ekiwatuli nyono Beki ngamba ntya abo bali tebamuwadde buwi wabula bali bamanerenda atitwala nti agenda ngamba manerenda mukyalo najjayo ssente kubanga yabaddiza amagoba ate n'okuwa bali balenda mwana waabwe nga baagala omwana waabwe abeere bulungi gyali oba tabawalekeyo ye bamuwanga buwi oba bali bamanerenda bamuwola tabawa abantu abaddeko ne ssente nezibagwako nabo ne bafuuka ekirala batwala eri wamma salaamu alaikum mama Sifa ekiwatule balikuweereza balikuwuliriza mukwano gwange mama Sifa ekiwatule Wange naye Beki tubeere serious oyo omukyala okujjako ng'atugamba nti ayagala kusika ssente mu mwami we amala atambula agende abantu abazadde n'abaana oyinza okugamba nti nno oyagala ssente muzisike kubanga mugenda mulumbe muteekemu miliyoni 7 kati bakitwale nti nno singa baazimuwa ne zifa n'atazza yadde 10 bandibadde batugamutuge singa kati bamusse kubanga tezandibaddewo abantu bangi tubawadde ssente ne batatuddiza yadde 10 beeyise n'engalo mu maaso bamwebaze kubanga yabaddizaako dda ate akumye ne muwala waabwe balina n'abaana kati omukyala naye abeere serious bwe zinaggwawo abaana baabwe bagenda kulya nfufu kubanga famire yakola olumbe lwa miliyoni 7 ze bajja mu mwami batuddeko akajanja Beki nkwagala nnyo nange nkwagadde nnyo mwana wa mama sande miliyoni 7 kitegeeza gwagenda okuvujjirira olumbe lwabwe eba naye tubeeremu ate ebintu ebimu wamma Wange Beki webale kuweereza nkale nze mbadde wa kirowoozo lowooza tuwulire oyo mwennyinaffe ekyokukola mu mutima gwakimanyi tobawa yadde 10 omukazi oba awoggane oba alinnya ku mmeeza oba alinnya ku mabaati fayini weba akuyamba ate tebakulangira ayamba ayagala talangira kati nga babitaddemu okulangira tobaweera ddala omukazi waba awulira ng'ayagala kugenda agende ekyo nakyo onoofuna omulala yempete n'ebeesoosa okwabulukuka nga tulabye nnyingi tebakuleetako luzina bakuleke kakati mamange nange ontaddemu muboolangira kubanga era si yempete esoosa olina Rebecca Jingo eno ye Beats FM ekintabuli ky'omuziki Sunday okwogera kwaffe okukola kukwo oli waddembe okufuna akasengejja n'obusengejja bye weetaaga n'obisigaza by'oteetaaga n'okanyuga eri kasasiro Wange mwana wa maama muwala wange Rebecca Jingo webala okuweereza ono kojjaawo Kigozi Ismaili nga ndi Kyerima naye omwana omulenzi Sunday abeere mwegendereza era abeere muntu mukulu buli lwobeera omusajja oba n'otuuka okufuna munno oba musajja mukulu era oba olina obwongo addire bizinensi ye
etambulire afune wagitwala nga gyetambulira nga noono ku ssente wabadde amuwe mabega eri emitwalo 10 atwalira abeewaabwe kati atandika okumuwa 3 amuwe 3 ng'amuwe 3 nga nono bwazitwale waabwe bw'anaayomba ono asirike kuba edda abadde asiŋŋaniddwa asirika bwekinaavaamu nga alaba eno bizinesi gy'abadde atunuulira alaba eweddemu anaamugamba ssente ziraze ludda nti ate oba mbadde mpaako n'abeewammwe ssente zaaweddewo munaye sikyalina wenzija abeeka bagambe kati nange ne yaguza lujjo naye banaabo bamaliriza nabo bafuna aka bizinesi ke bakola basobole okutambuzaayo ku kasente naye nange kampeddeko tukwataganye tufunengayo akatono ke tubawa naye sikyalinawo 11 webala okuweereza muwalange Rebecca Jinga nze kojjaawo Ismail Kigozi ekyerima najjingo muwalange muto babizibu famire ebigambo bibadde bingi mukwano gwange Sunday ffe tuwogedde kalonzo gwange owuliddemu ebisongovu okunyiiga okola ki naye ffe omulimu ogwaffe tugukoze kati kiri erikwe mu bye twogedde londamu bw'omala okulondamu okole ekyetaagisa owulidde mwana wa maama